ettaka kyekimu ku byetaago ebisookerwako eri abantu abagala okwenyigira mu kulunda n'okulima. Wabula bangi balowooza nti omuntu yeetaaga ettaka ddene eriri eyo muyiika n'okusoba okusobola okufuna mu bulimi n'obulunzi. Ku kyalo Kakuba mu munisipaali y'e Mbarara, mmere Mbabazi yakazibwako eri maama nte kwasula era kwalundira. Ono ku bugazi obw'ettaka eritaweza kitundu kya yiika kwe yazimba ennyumba gye yagamba nti ensimbi yazijja mu kulunda nte era nga ku ttaka lye limu kwalundira. Bwe ntunda amata gange nzijjamu school fees nenzijjamu ekyendya n'ebyenyambala nezinyamba kati ngene ennyumba nagizimba mu nte zino abaana basomye ndina diguli 5 mu nte zino kati nze sizeevuma. Ono asinga kufuna mu mata saako n'okutunda ezimu ku nte. Obunumi bwe buzaalibwa n'entunda ente bwe zaala mazaala 6 ninjitunda kuba ndaba nti tekyampa nnyo. Eri abantu abali wafunda wabula nga mwandyagadde okulunda, okunoonyeza ente ebyokulyako n'obuyonjo bye bintu ebikulu bye muba mulina okusimbako amakanda. Okusoomozebwa okulala okuli mu bulunzi bw'ente ku ndwadde n'ebiwuka era nga mmere n'abalunzi abalala be twayogeddeko nabo ekyendwadde bakyogeddeko ng'okusoomozebwa okw'amaanyi. Abalunzi b'ente ab'enjawulo era batutegeezezza nga bwe batawaanyizibwa enkwa ze bagamba nti teziwulira ddagala. Kati abaleeta eddagala oba balikola kuva eri mu mafactory ndowooza tegakyali madagala gaffe gali amakadde. Ate kino ekitongole ki national water mwabasoma bakiyita Bureau of Standard ekyomutindo naye ndowooza gavumenti ekiteekemu amaanyi kubanga eddagala terikyaliri abantu bakaaba ente zifa okubuulira amazima zifa nnyo kuba waabeerangayo eddagala erite ensowera n'enkwa byonna nga bigenda naye eriwe terikyalabika teririwo tuli mu bicupuli byereere. Wabula ekyenkwa ezitawulira eddagala ate waliwo abalunzi abamu bakiwakanya nga bagamba nti buno bwandibanga bugayavu w'abalunzi bannaabwe olw'ensonga nti bo ku ffaamu zaabwe ekizibu kino tekiriiyo. Because every time I have had a tick challenge, I just change a drug and I knock them down. But there are very small management issues on our farms that people overlook. Waliwo bingi ebyogerwa abalunzi nga bikwata ku nte era okusobola okufuna ebyokuddibwamu okuva eri abakugu. Twatuuseewo ku kitebe ky'ebyobulimi n'obulunzi naro embarara ng'era tuliko ebibuuzo bye twabuuzizza Dr. Moses Dikusooka ng'onanoonyereza ku byabulunzi. Ekibuuzo ekyasoose ddala kituufu nti ente ennansi oba enzaaliranwa zigumira endwadde okusinga ku nte ziyitibwa enzungu? Zaazaalibwa mu mbeera enzibu era zirinamu enkola ey'obuzaaliranwa nti yadde obulwadde buzikwata zigumirira mbeera eyo paka bw'ogijjanjaba. Naye zino ente ennongosezaamu ensonga eri nti zo zaakolebwa nga za mu nsi ziri ezinyogoga yadde tuzireese wano mu Uganda tulina okufuba okulaba nti tugoberera ennono z'okuzirabirira. Buli lw'ogirabirira nga bw'olabira ente yaffe eŋŋanda ogenda kwesanga ng'ofuna obuzibu. Twabuuzizza omusawo kyayogera ku kika ky'enkwa abalunzi abamu kye bagamba nti tezikyawulira ddagala. Bw'obanga okwesa kika kimu nga ky'ozannyiramu kyokka buli lw'okyusa ogenda kuzuula obuzibu bungi nnyo ku ffaamu yo. Ffe tukizudde nti buli tukolesa eddagala erigwa mu kika ekitali nga kye mbadde nkolesa ewaffe ku mafaamu enkwa zifa. Waliwo n'ebyogerwa nti eddagala erimu eritundibwa eri abalunzi si ttuufu. Ekyo nakyo twayagadde omusawo wakyogereko. Nze ng'omusawo amalagala agamu ge bagula agamu ngakoleseza ku ffaamu yaffe wano ku institution n'enkizuula nti bwe ngakuba mu nte ziwona naye bannayibba bagamba nti bo bwe bagakolesa teziwona ekitegeeza nti wandiba waliwo obuzibu mu ngeri abantu gye bakolesaamu eddagala. Waliwo abalunzi abagamba nti ente zaabwe naddala ennyana zizimba ensanjabavu mu lunyankole ge bayita amashuyo oluvannyuma lw'enkwa okuziruma wabula nga nakino omusawo akyogeddeko. Ensanjabavu buli lwezimba ku nte tekitegeeza nti ente yalumidde enkwa. Ebintu bingi bireetera ensanjabavu okuzimba. Ensanjabavu kye kimu ku bitundu by'omubiri ebirwanyisa obulwadde. Kale bw'olaba ensanjabavu ng'ezimbye fuba nnyo okulaba nti ente bagijjako omusaayi. Abalunzi naddala balina ente nnyingi balina enkola ez'enjawulo ez'okunaaza ente okusobola okutta obuwuka obuzisumbuwa wabula ng'omusawo abalabudde
okugoberera endagiriro nga mukozesa eddagala eryo. Ekizibu kye tulina nga ba farmers tulina enkwa gye tukola nti gw'onaaza buli wiiki mulundi gumu. Njagala okubakubiriza nti muddeeyo ku likodi eziri ku bupapulo obwo mugoberere instructions ate mwewale okukekkereza. Obuyonjo mu nte kikulu nnyo saako n'endiisa nga bino biyamba okutangirako n'okulwanyisa ezimu ku ndwadde n'ebiwuka ebyandisumbuye ente. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.